Ebigezo kifulumizza ebyavudde mu bigezo bya Idad ne Thanawi ng'abayizi abalenzi babikoze bulungi okusinga abawala. Tukuleetedde ebadde ku ssomero lya Greenlight Islamic SS Nansa na Kibumbiro abamu ku basinze okukola obulungi. Ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga ekya Uganda Muslim Supreme Council kifulumizza ebyava mu bigezo bya Idad ne Thanawi eby'omwaka oguwedde ng'omukolo gubadde ku ofiisi z'ekitongole kino e Kabwempe. Ssaabawandiisi w'akakiiko akategeka ebigezo bino Dr. Ziyad Swalihi ategeezezza nti ku mutendera gwa Idad amasomero 59 ge gakola ebigezo bino ate ku mutendera gwa Thanawi amasomero 30 ge gaabikola ng'omugatte Byakolebwa abayizi 2019. Abeewandiisa okukola ebigezo eby'omwaka 2022 bali abayizi 1451 mu Idad O level ate mu Thanawi A level abayizi bali 568. Ono ayozaayozezza abayizi abalenzi olw'okubanga be basinze ku bawala mu kubikola. Abayizi abalenzi bo bagatta bonna abayise babadde 938 ate abawala abayise babadde 403. We encourage Muslim schools to stick on a unified syllabus from primary level to advanced level. Yes, abawandiisi w'akakiiko akatwala ebyenjigiriza ku Uganda Muslim Supreme Council Juma Bakit Chuchu nga yabadde omugenyi omukulu asiimye gavumenti olw'obuwagizi obuweebwa amasomero g'obusiraamu. This Thanawi students are becoming now the leaders, the district cadres. They are going to solve problems. Oluvannyuma ebyava mu bigezo bikwasiddwa Chuchu wakati mu kuba takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kituwa essanyu okubeera nti tutuuse ku ddaala erifaananako lityo tulyebaliza Allah. Wali tusinze mu Idadi ne tusinga mu Thanawi naye ate ku ky'omwana omuwala ate kinyumidde nnyo okuba nti omwana omuwala asinze mu ggwanga Rahma Habibu Mbambu nti omwana asinze mu ggwanga lyonna. Oluvannyuma lw'ebyavudde mu bigezo bino okufuluma ab'essomero lya Greenlight Islamic Secondary School Nansa na Kibumbiro erimu ku gasinze okukola obulungi bajaganyizza nga beebaza Allah olw'okubiyitira waggulu. Basoose kutegekawo okusoma dduwa. Baatuuza abayizi 35 nga 21 bayitidde mu ddaala erisooka abasigadde ne bayitira mu lyokubiri. Oluvannyuma lw'ebibuuzo ebya sayidi ey'oluzungu okubanga byakomyewo batufunye omwana ayina obubonero 8 mu 8 ate ku sayidi ey'eddiini bwe bikomyewo twatuuza abaana 35 tufuna first grade 21. Abasomesa bagulidde abayizi ebyokunywa n'ebyokulya okubayozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzi. Akulira ebyensoma Sheikh Abdulmalik Luzira asabye abazadde okubongera abaana kubanga ogyeko okusomesa ebyeddiini basomesa n'amasomo amalala agagezesebwa mu UNEPO. Abazadde mwenna mutuwa abaana babangule mu sayidi ey'eddiini ne mu sayidi ey'oluzungu kubanga tukola nga twekubidde sayidi emu mu ngeri emu oba endala. Era dayira waffe Haji Kadomala Idrisi okuba nti natukulembera tusobola okukola bulungi mu sayidi zombiri. Sheikh Sewujo Hamza ne Sheikh Najibu Sali basanyukidde obuwanguzi obutuukiddwako. Nze nga abadde mushifu taalimu w'abayizi abo class teacher waabwe ndi musanyufu nnyo olw'okuyita kw'abayizi abo obulungi ennyo basibwiriza 21. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naye tusaba Allah ow'ekitiibwa atutwalire ku madaala ago aleme kutuusa wansi era tusaba Allah abaraka abazadde abeewaddeyo. Guno gubadde mulundi gwa 3 ogw'omuddiringanwa ng'essomero lya Greenlight Islamic Secondary School libeera erimu ku ago agasinze okukola obulungi mu bigezo bino ebya Idad and Thanawi. Buyondo William yakusakidde ekulire lino ku lwa Bukedde TV. Muyogeyoge